Sookera ddala ffe twebaza Katonda buli lwokeesa ng'oli mulamu. Ebisigadde bijja byokka era byekola byokka, si bwe kiri? Oyo ali waggulu yabukeesa nga tetumanyi bwe weebasa jjukira, bwe weebaka bw'otyo oba ofudde. Kati okudda engulu n'osigala ng'okyassa nga weebaza Katonda. Abasajja baagambye nti mwadde nga mumanyi gaayo kikonde. Bwe twatandika tetwasuubira ssente, era bwe nkuga nti twasuubira nti no tujja kukola ku ssente kyali kizibu. Twatandika ng'era abalala bonna bwe batandika. Ssente ne zitandika okujja nga nze n'envunaanyizibwa okuzitereka, bwe buvunaanyizibwa obwampeewo, era nsasula buli omu ssente z'okusinziira bwe mba ndagiddwa. Nkakasa mwenna gye mwali mukoleddeko, finance si yagereka emisaala. Omulimu gwe gwa kukola ki? Kutemaatema nga bwagambiddwa. Kyekyo. Mwatandika nga bajjookazi oba mwali mulina ekigendererwa? No, ffe twatandika okukola ekintu kye tuwulira kye twagala. Ekintu kino kye tukola kiva mu ssimba, kyovola n'erinnya gye liva mu binsangawa. Ne tutandika ne tukola ng'abalala bwe bakola. Bw'oba otandika to aiminga nnyo ku ssente, bw'oaiminga ennyo ku ssente, ffe ng'abaayitako mu katemba, bw'oyingira drama group katugeze bakayimbira, ng'ekigendererwa kyo kya ssente, tosobola mmalayo myezi 3. Kati ekya ssente okiteekawa? Ekyatuyamba okuteeka ssente eno mu nkooto eno, kubanga twalina emirimu, nga twogera ku mikolo, tukola ku radio. Kati ne tuga comedy bw'anaaleeta ssente, well and good. Naye tukikola ng'era abantu abaludde, kubanga abamu batulabidde wano, naye twazannya dda mu groups ez'enjawulo. Ffe tuli bammemba bakayimbira. Y'ensonga lwaki tumanyi drama bw'atambula ne bwakolebwa, na butya bw'omulina omumufunamu ssente oba obutamufunamu. Jajja Zonto mwamulemesa okubeegattako ku mikolo gye mwogerera, kuba ye muyimbi? Muyimbi, nze kennyini mu kamwa kange nayatula ne mugamba Jajja nandibadde nkutendeka eby'emikolo, kubanga figayo etuula ewaka nga taata. Batusaba aboogezi nga nze ne Ssaabazonto tetuliiwo. Omukolo ne tugukubira mulala essimu. Yagamba nze soogera ku mikolo, nze ndi muyimbi. Of recent, beekwata ne munne era nga bwe bagenze ne bagenda ne bakola omukolo. Ate baatuukayo bagamba ffe aboogezi ba Bizonto ab'emikolo. Era byonna ne tujja ne tubagamba nti ate twagamba tukutendeke n'okola ki? So, ebintu ebisinga tetwogera nnyo buli omu kufuukuula kimuli munda, naye nga biba bingi. Ate ebigambibwa nti mwakomyawo tamale mu Bizonto. Era bw'abaawo alowooza ekyo aba alina omutwe omunafu ennyo mu kulowooza, kubanga oli yajja ku apologizing, nsuubira naye olina gwe wali onyiizizza. Bw'oddayo n'omwetondera obeera tomusaba akusonyiwe odde okole naye, wabula obeera guilty ng'owulira gukusinga, n'ojja n'omugamba nsonyiwa. Era naye kye yakola, n'agula ebintu bye n'ajja n'abigaba. Teyagabira ffekka, yagabira ne staff awo abamu abasimba naddala abakulu, mu ngeri yagamba amusolo. Kuba bwe yali avuma Ndawusi yamutwaliramu n'avuma biki, ye yali awulira nga bimulumiriza ate nga tebyali bituufu kwe kujja. Kati bw'aba yajja ate gwe n'okidaivaringa n'oga ne ssente mwe mwazimuwadde n'agula ebintu, omutwe guno guba gunafuye nnyo okufuna endowooza bw'etyo. Twogere ku by'okuwanisa kampani. Ebyaddala bituufu, Dr. Tiyamale naye ali omu ku bakulu kampani eno gye mwawandisiza? Talinaako yadde akapapajjo. Kampani yali gyezitalingibwa, kyesimanyi nti bo baali baagala eri gyezitalingibwe ng'erimu bonna amannya gaabwe nga ba directors. Kyekyo kyokka ndowooza kyali kibatawaanya. Omuntu ajja kwebuuza, Ssaabazonto ye muwandiisi. Yes. Gwe wa finance. Jajja Zonto ne Yanga Zonto n'omukyala bonna badde balina buvunaanyizibwa ki mu Zonto nga temunaako byobulamu? Baabo ba actors. Era babadde basasulwa kubeera actor. Oba okitegedde? Oli bw'abanga director ng'ate muwandiisi nemba wa finance, tewabaddewo loolo ndala yakubagabira okuleka ku acting. Baba badde bagirina abagibangi, temubadde munsasula olw'okukola kino ekisukkako ku ekyo. Kyekyo kyokka waliwo kirala. Jajja Zonto waliwo ebigambibwa mwe kibasigaza omukulu abasasula bulungi bali baadde. Buli omu asasulwa bulungi.
bw'oba oyagala tukulage ku peshits zaffe bwe basayininga buli omu asasulwa bulungi ate abo abagenzi basasulwa bulungi n'osingako ne ku muwala lwaki asigadde tebabalazeeko ku mpapula bonna basinga omuwala okusasulwa obulungi kitegeeza nti bwe bafuna ekinaana omuwala afuna 4 kati ate ani asigadde ani agenze eriyo omutima nga tegumatira nga ne bwe wandimuwadde million 2 era agamba wompeeredde billion 5 bombi naddala oyo jjajja kati ya ndowooza alowooza obugagga bubadde bulina simbuka wano obugagga tubunoonya mu bintu ebirala bingi kubanga ne baba bankozesa kusimba tegenda kungaggawaza wabula nina okukozesa omukisa nange mbeeko ebirala byenkola nkuŋŋaanye gwe bampadde wano ne wano ŋŋende mu maaso kati ye ekibi bw'asimba awo alowooza nti buli kimu kyonna kye nalemwa okukola okuva bwe nakolako ne chansi nakolako ne kamiliyoni bwe nakolako mu Eagles kati kyonna eri ekyaga Lion Stars byonna eri bwe byagana nina bikola ki kati kijja kutegeeza ne bono signing emitwalo 8 ne bakwongera n'endala tojja kumatira era osigala ogamba wamperedde 8 afunye mmeka ekyo tekiriyo mwagana okuyimba oluyimba lwa Mayiro era bwe lwasinze ekyasinze okubanyi nabagamba mugana oluyimba lwa Mayiro bagenda okuyimba Mayiro baatula by the way concept yo yaleetebwa Yanga Zonto n'agamba njagala nkolereyo opeta oluyimba lumusitule nsobola okuluwandiika kofa ate tulina buzibu ki n'aluwandiika bwe bagenda mu studio bagenda bwabatya bwababiri naye awo nga bamaze okukola omukutu omulala ku YouTube oguyitibwa Zuku Africa bakola ebintu ne babiteekayo ng'era baguze buli kimu kye mulina wano kamera amataala microphone biki ng'eringanga group endala eri wansi weyaffe ne tugamba it's okay kubanga bye tukola eno birala namwe bye mukola eri biki nenga bo balina ndowooza ekigenderero ekyokusitula page eri ekule bafulume page eyo bagikyusiza ne baga nti New Zonto yatandise jjo kitegeeze baddewo n'ekigendererwa ebintu bye bakoze jjo ba blogger bonna ne bannamawuli abazze bategedde mu ddakiika eyo twagenza ova wano nga wansi wakola ki webali n'ebintu bye babadde bayimba byabadde oledde weebiri tegeeza bo babadde n'agenda yaabwe olunaku bwe ruti nga 29 lwe tusembayo okukola tugenda tandika bwe tuti tumalize bwe tuti gumu ebiri nga bakyogera buuza oyo muwala oba oli shani kamera wa twagala tukiyuze tugende mu mawulire tusituke n'amaanyi era kibali mu kufuna ate tetubaagaliza bubi abalabi baffe babalabe babalabi kye basanga ekirungi kye balaba era ojja sanga ku channel nga kuliko the viewers of this channel views also the other one nga bagikulaga n'ogikulaga ng'oyomba abalabi bayi lwaki balaba eyo oli teri balabe wonna bwe kibanyumira kye balaba kubanga era siffe tusembayo okulabwa ennyo eriyo abalaba ng'eyaffe eri mu mitwalo 2 ng'eriyo eyina 15 ng'oyomba ogala lwaki mulaba nnyo eyo oli so balabe wonna bo abalabi be basalawo butere ffenna abali wano anti kati ekyo kya kampani gwe gyokolera nze mmanyi kye wasayininga kyekyogera gwe genda omubuuza agirina Yanga Zonto eyiye nti esoma ki bwana disclosinga nga kyo kike nze yange buli omu yafuna yiye waliwo n'ebigambibwa mu ekibiina kye mwali gestarinze mu RSB kyawukana nnyo ku Zonto anti singa nzijja ne ŋŋagwani erinnya weeyitaani David and company whatever nengendayo mu company bagali n'erinnya gye liri oba lirina kye lifaanana kyusaamu bwoti no abadde akumanyiga David oba Serwaniko noteekako David K oba KM company nga kyonoonya kakati anti kati kyenkugambye nti bwoba wali olijasalinza ku company singa kyenjogera okimanyi otuukayo ne bagali n'erinnya teriyita kuba wabaawo ne search fee kati baga nti likyusa oyongeremu ekigambo bwe kiti nga gwogamba mbivuddeko tukola ku radio Simba omanyi bwe bagiyita oba bweri mu Uganda Communications Company bagiyita Africa FM kati lwaki bagiyita Simba kitegeeza eneri under what Africa FM kati gwe bolemo tegeera ti Zonto Comedies under Zonto Media Communication Company tukwata wano netwebuuza obwongo mwebuli oba temuli
okitegeera ekyo kyangu nnyo okutegeera sina kyakozesa bwongo bungi bw'oba wali ogenze n'oligisalinga ku kampani otuukayo ne baga nti erinnya lino likyusa oliwandiike bwoli still liba livuga bizonto naye ng'olina okwongerako ekirala katunga gwe omu ku badirectors mugenda kurutinga abantu abalala oba mugenda kusigala basatu nga ebiseera ebisinga bw'oba obadde olina kyositudde nga kizitowa bwe kwetikkulako ekimu ate tozzaamu kusitula kizitowa awo otambula butamu noga mukama mpadde kati ate olwedde tuwewuse ate twongereko loodi golaba gyekiri bwe tuba tubadde tufuna akakadde kamu nga tukagabana mukaaga kati tuba tusigadde bana kakatumale bulungi tetuyinza okuleka obwetaavu bwe bunaabaawo nga twongerako ne chance ate ekya Dokita Tyamale kirala kubanga kyo yatuuka ne maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'agamba bali bangoba lwakubaggwe kale ate bano tebannatuukayo kitegeeza we baddira wonna ne babayindinga n'ebigenda mu maaso sayininga wano biki bo baaganye genda kimu fomo baagala bintu biri informo kati bwe mumala okugenda mu mateeka ebintu bifuuka fomo bakubuuza katugeze oyinza okugenda ng'oyagala mulimu mu ministry bire bya gavumenti obimanyi pana Uganda prisons twagala obbakolera tubalage nti mukola bulungi emirimu gye ngaga kale tukuwadde ddiiru wali gye salinga nti olina abakozi bameka mukaaga leeta ku fayiro zaabwe ng'oyanjala ngalo ng'abika ataliwuwe naawe olina okuba nga weetegese kati ebyo twayagala twabagamba nti wandika application otubuulire CV ne gye wakolera nawa simple application egende mu fayiro yo tukuteereko contract yo you bargain yasoose bargaininga na budde tetukolangako kuva ku makya essaawa 4 paka 10 wabula mu contract waga nti paka 10 kitegeeza naffe tumanyi nti akola ku radio oyo omuto eyeeyita omuto bayire kufena tekulika kwabo tekulika ali biro 30 kati obuto bukoma ku 30 kati ekyo nakyo ekyayanga just twali twetuuma manyi so bw'ogamba nti okusayininga kino nabadde baagala kunsuuza kiri no way olimba wano bwe tuba tuluddewo nnyo tuvaawo saa 9 ogw'emisana tetutuusaako 10 zatandika ku radio eriyo ne tugenda ne tugamba nti tugenda kukola naga kankole nziruke ngende ati faamu fena tulina side business eriyo lwe tubeera nga lwakutaano nga nina omukolo nga nina okugenda ekakiri ne tulina osooka ne tufiriminga wano nendyoka nninya booda oba obwangu bwonna bwenkozesa otuukayo sibasibirira nga tebannasalawo kudda balina sooka kudda ne baga kati bwe muba muzze mweyise bwe muti mukkirize kino essaawa eno gye bali basanyufu nnyo kubanga kye baayagala kya ne badde tefunako bantu bawera 2,000 nga balaba olwedde balirwa mu 2 point what ku video gye baataddeyo eyo success naawe ogiraba feeno bwe batuvuma omululu naye ati ovuma naye ate tonaakumanya abaganda baali bagezi baga tosala gwakawala sooka owulire sayidi eri fe tetubalinaako buzi eriyo gwe twagobya eri aga nti no bo balina ebbaluwa ezibajjukiza nti bane contract twewe ebbanga bweriti buli omu asayininge we zituukanga lumu DSM ojja kuba osizinga okubeera member of what kati ebagoba eriwa bagikulage eyo yo bagirina era buli omu yegifuna nga tuba tuli mindinga kakati nabo bakulage nti bampadde nebbaluwa nga bango twavuddeawo era uniform ezo ze bagenze nazo ne fayiro ze wabalabyemu ebyo tebirina buzibu anti kati ekizibu kyekyo kye balina bwe mba nkola ku Simba bwe ntuuka okuvaawo sisi tuledi seeti wadde nga sente zazigula kwaliko effort yange ali nkola obulango bwawo eyo ye tabu uniform ya Simba ne baginsaba nze nali nva ku Soloti ne ID nagirekayo ne uniform kitegeeza nandigambye kano akatebe baakagula ndi wano sente zekweziri ngenda nako awera nkoona wano ezaabwe nezo babbye enzibe bayire tugana teekayo ndowooza omusango kuba bazibbye company products manya egundi bintu byaffe ebyo bya company properties za company fayiro ne uniform 2 by the way shani okugenda ogufayiring batuwe warrant of arrest ngonyeza nnyo no bwoba okoze mu company kati nze tebanjagala lwa kintu kimukwata sente nange nze kwata nesizana bwe banga nti no Jajja Zonto ayagala kwewolako mbuuza mmeka nti 3
ozizza ddi nti nja kuzizza mu mwezi mbwe nti emirundi ebiri period ekyange kyakuwandika kukupiininga nti sebo wagamba nga abiri ozizza ziriwa kati ebwo bwe bunyiivu nti sente zo zetutereka zina kuliibwa so nga bwe tuba tugabana tugala leero tukoze miliyoni 2 buli omu bw'aba afunye bweziti n'ekibiina tukiterekerewo bweziti ezo bagaa teziriiwo eri ekibiina ekitambula nga tekirina ssente kati singa kamera ebloking esaano neegwa wansi nga mutuula kubanga munne tetwaterekawo era okwata wali nga muzzaawo ezo standi zimenyeka muzimanyi uniform tuzitungiza bwe bogamba eno uniform eriko amaanyi gange yes era obadde osasula olw'amaanyi go gano maanyi bino bya kampani oyogedde ku kyokwewola bagamba nti mubadde mubatema amagoba maage nga bazza teriiyo ne boba muyina sako gye mukolera ewamu waakiri bakuteerako 1% kati 1% gye twabateekako ng'otutte katugeze otutte kakadde 1% ziba senemeka mingi kale 10 otutte akakadde odizaamu emitwalo 10 mu myezi 3 ogenda zijjawo ezo ziri ludda wambuulyako gye bazibula nga bakuwa emyezi 3 mu kakadde n'emitwalo 10 kampani yaffe nkozi era naawe gy'ozitwala ekizikwewozesa ogenda kukola kati ogenda okugwa ku migandu gye banaakusabira emisingo fe tusalawo ne tukuwa bw'oba nga toli mu mativu teweewola genda weewola awalala lwakubanga tobeerako mu bibiina fe twaliwo omugigi ogwabeera mu kayimbira gwe nayingiriramu olwaleero teguliwo naye kayimbira stands kasitaba aba vision bayala abeerawo abamanyi ekintu kye bwe yakitandika ne gye kiraga kati vision bayala wa bizonto ye Ssaabazonto fe tumukwatirako okutambuza vision ye yamanyi ne gye kiraga era olwaleero oyo Ssaabazonto bw'asalawo n'agamba bivuddemu nga tubivaako bwe mba wakubitandika ntandikira mu concept ndala so siga nti kuba ye yamanyi gye kiraga vision bayala kati bwe kisasika gwe bw'owagukako kyova olaba Dr. Tibo yavaako balowooza kikomye tekyakoma kubanga n'oli naye yali ali kuono tuyinza okusitula nga ffena tusitudde naye tetusitula buzito bwenkanyi wali osindise ku mmotoka eriyo abaataddeko obuteesa emikono kati ne mu kino mubaamu akutteko obukwasi kati bw'obeera actor nga Ssaabazonto awandiise nampa neŋŋenda mu kyuma n'enfotocopying omuwala n'ateeka ku fayiro ne tukusanga wali ng'otudde ne tukukwasa fayiro yo ne tuyimirira tukole ani abaakutteko ani abaasindika kati ate bameka bendeseeyo nkubalidde buli omu kyakola okiwulidde oli awandiisa ampadde ngenze mu photocopy nkubye oli apanze ku fayiro akusanze otudde wali mu katebe we tukolera n'akusimba fayiro yo n'osituka n'oteekako gawuni n'oyogera ebigambo bye bakuwandiikidde era bye bafotocopy kati gwe effort yo eba yenkana n'oli eyasuza atunula n'awandiika oba yaza okuse ku mwenda kati people tuyige buyizi okutegeera nva wano nkoma wano nfuna kino appreciate beera mu mativu kikyo kyokka kyekitutawaanya nno abantu bangi kibatawaanya kati nze olwaleero singa nkeera kusiima ne ŋŋamba naye nammwe mulimba obulango buno bwonna bungi lwaki mumpa ssente bwezi bwe ŋŋenda nenemulugunya ewa boosi ayinza okutunulamu nannyongera naye bwe neekandagga agabo ge batulabira omulala ng'akola ki kwekito bwe kiba tokaayana olw'okuba olaba ebirango bijja bingi ku leediyo wabula kaayana ng'oyita mu makubo amatuufu nti munyongereko naye olw'obutamatira obwo teriyo ssente zimala kyevola n'omuzungu yateekako naga buli lw'oba owandiika oteekako 200,000 shillings only tateekangako kennaafu kubanga zizokka tewaliwo so ssente bwezito bwe ziri era maliriza kubanga buli kimu okitegedde waddewo ebigambibwa era omukyala nti abatabudde okuva we mwamuleeta abasasudde ekyo kikyamu ekibaleetera okulowooza bwe batyo nti kati balaba bw'obanga afunayo emitwalo 3 agamba 3 ago nago gandibadde gaki so kyotamanyi nti ekitali kiki era tekiba kikyo bw'aba omuwala afunye 3 naye muleke gwe otutte 8 kati bw'ogaa nti n3 ago era owulira wandibadde kuvaako 8 ne gudda kuno ng'owulira oli ofuna 3 kinene nnyo nnyo
obeera oyina omumeeme etamatira etayagaliza n'omutima oguzimba oba okitegeera kati kyekigaga nti omuwala yatutabudde ne bamuteekateekako ebyo balayika mukazi waabwe lwakiri sente zaafuna n'emmeka kuzoofuna kubanga tebafunaako kyenkanyi okuleka mu shows nga tugenze wa Muhangi kola zivudde ne tuzigabana kyenkanyi naye zino eza YouTube zino ze tukola tebafunaako kyenkanyi era nabo bakimanyi era n'ekitabo kikulaga singa obadde okitundemu babibalazeeko.